Kanale Mugume munnamawulire waffe omukokotevu ono nga mukozi wa NBS TV gye twawuliddeko waliwo n'amawulire naye agavaayo tetumanyi oba matuufu naye tuli ku nsonga ye ne mwana muwala Shasha Ferguson naye ng'amannya ga matuufu ye Fiona Nagirinnya gandiba mawulire malungi era nga ebivaayo tuyinza okugamba nti biwoomya amatama. Nkwaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya katusuubire nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi mugyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo gitambula gitya wetulinnya obuterevu okuba nga tukutuusaako amawulire gonna gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba ng'oleka comment yo ebisigadde byonna buterevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako. Tulidde nga tubawa emboozi ey'omwana muwala Shasha Ferguson wamu ne Kanale Mugume gye buvuddeko wano eno emboozi eno yasooka neeyitamu ababiri bano nga we beekyaye. Twagenda okulaba ku Mother's Day nga beesindikira obubaka Kanale Mugume nga asindikira mukyala we ne mukyala we n'amuddamu ne tugamba kyekyo oba kiri awo oba kitabu naye twagenda okuwulira ate ebyaliyo nga tebiwoomya matama naye essaawa eno amawulire agaliyo galaga mbu Pasita Kayanja ayingidde mu nsonga zino ez'okulabika nti ababiri bano omukwano gwabwe guleme just kubanga guggwa bwe gutyo nti ayingiddemu okubanga abatuuza abakansolinge alabe nga baddeŋŋana wamu kubanga bano abantu bagattibwa mu butongole era kirungi nnyo nti byonna bye tubadde tuwulira tubadde tetunawulirako nti waliwo afayirinze for divorce so wandibaawo essanyu oba wandibaawo amawulire amalungi nti ababiri bano baddeŋŋanye. Kanale Mugume ne Shasha Ferguson nga Mother's Day emaze okuggwaako awo nno tutegedde nti oba bemaze okuyitingana nti bali babadde bazannya kabadi nga omanyi eby'ennaku zino ate twagenda okulaba nga Shasha Ferguson unfollowinze mwana muwala nga unfollowinze Kanale Mugume ku Instagram ne ku X formerly Twitter tetugamba ate kiki kino ate abaagalana ababiri bandibadde nga lwaki kiba kiva ku kyenga ate ono abanga ate atandika okwanfollowinga munne nange twagenda okuba tuli awo amawulire mangi agabadde gayitingana ebigambo bingi ebiyitingana naye mbu ensonga eri mbu Kanale Mugume ayagala munne gwakola naye Tugume Isabella oyo omuwala gw'asoma naye amawulire ate neeno tugenda okuwulira ebiyitingana nti ate simanyi Shasha Ferguson nti yaliko obuzibu nti alina gaayo omulala naye baamwogerako awo actually batera nnyo okupinipointinga ku ebifaananyi ebyayitawo byali bya Shasha Ferguson ng'alina Andrew Mwenda awo nno omugambo ne gutandika okuba nga gutokomoka gukola ki gutokomoka nga bagamba yooyo twabagamba twabirabirawo era bigenda bitya bitambula bitya naye ebintu bino byonna nga bigenda mu maaso omuntu gwe tubadde tulaba ng'ajja kale ng'ayogerera mu ngero ye mukyala Shasha Ferguson ye abadde atera nnyo okuyisaawo obubaka naye obubaka bwalinga abwogerera in parables naye ate mwana mulenzi Mugume tavangayo kwogera kintu kyonna Kanale era abantu bagezezzaako buli kimu tavangayo kwanukula kintu kyonna byonna ebigenda mu maaso oba saga zonna esurroundings obufumbo bwabwe awo nno woleeteramu akagambo kali oli omwana mulenzi ke yagamba nti nze nakuzibwa saakula awo nno woolabira nti oba oli awo Kanale Mugume yakuzibwa teyakula
nti ebintu by'omu maka si kirungi kubanga obyanjaazawa oba mu media. N'asalawo ne yeekuumira ebintu bye era obulamu bwe abutambuza normally. Yamanyi ki ekiri ku mutima era yamanyi ki ebyaliwo oba ne biriwo essaawa ya kakati. Naye gaba amawulire malungi nnyo nti oba nga kituufu Pastor Kayanja abiyingiddemu okuba ng'atuuza ababiri bano. Gwe mulimu gw'abannaddiini by the way. Gino mirimu gy'abannaddiini obudde obusinga okuba nga batuuza couples ezirina obuzibu ne baba nga bagonjoola ensonga. Naye ekyewuunyisa waliwo omunnaddiini gwe twalabako wano eyali atuuza kapo ng'ezo bwe zityo zikansolinga ate n'amalirira ng'azadde mukyala omwana. Ate oyo omuntu yali munene nnyo wano eno mu ggwanga Uganda, ndowooza mwabiraba mawulire wa byali bingi. Naye nga in actual sense gino gye mirimu gy'abannaddiini okubanga bakola emirimu egyo, okulaba obufumbo obugaanye ne bafuna counseling omunnaddiini omutuufu. Naye lwakuba nti ensangi zino tulina bannaddiini naye ng'abamu si bannaddiini ebyaddala, naye nga amazima gali nti gino gye gyandibadde emirimu gy'abannaddiini, nti obufumbo bugaanye ne babayita ne babakansolinga, kino kigaanye, kino kiri bwe kiti n'abatuuza. Gye tulaba nti essaawa ya kakati ge mawulire ge tuwulira nti atandiseeko omulimu ogwo gw'okulabika nti abantu bano ababiri baddiŋŋana, nti byonna ebyaliwo still they can not forgive each other kubanga mu butongole bakyali bafumbo. Tewaliwo gy'owulira nti bafayirinze divorce, tetunagiwulirako. Bino byonna weebiri olwedde bazadde ate nawulirako nti n'omukyala nti expecting ate omwana owookubiri. Tomanyi oba bwe buzibu nga bye bivaako ebyo oba bituufu oba nedda, naye nga eŋŋambo eziyitiŋŋana zeezo munnange. Buli omu alumiriza ne batugamba nti oba Kanale Mugume nti yaliko obuzibu, ate abamu bagamba nti omuwala, naye ate Sasha Ferguson mu bantu bonna gwe tulabye ng'avaayo ng'ayogera. Era ye azze ng'ayogerera ebintu bye mu ngero nga bwe nkikugambye. Ebintu abyogerera in parables. Kino kiri ng'olabanga ng'omuntu alaga obutali bumativu. Alaga obutali bumativu. So ndowooza munnange ekyo kijja kuggwa bwe kityo naye tusabe nti bitambule bulungi. Naye era batugambye nti ate omuntu gw'alumiriza gwalinga nga alabako nti oba gwalaba nti waliwo obutali bumativu y'oli omwana muwala akola Kanale Mugume nga bwe bagasoma amawulire. Naye ate batugamba nti oyo omuntu wazambaali. Kwegamba ebyo bingi nnyo bye bamanyi ekituufu ekiri ku ground, naye still basobola okuba nga ate bagonjoola ensonga ne baddawo kubanga omukwano gwabwe baguzimbye kuva wala, kuva nga bakyali nga tebalina ke balinamu paka okutuuka wano we bali. Ekintu kyabwe bamanyi era kyensuubira nti basobola okubituulamu ne kigonjoolwa ne kiggwa, obufumbo bwabwe ne buddamu ne buba nga butambula bulungi. Oli ku NCK TV, nkugamba kimu nti weebale kubanga ogyekuumiddeko. Tuli basanyufu era tusiima nnyo olw'omukwano omungi gwe mutuwa okulaba nga mufiisa obudde bwammwe ne mutambula naffe ne mubeera naffe. Kyemukola ky'amaanyi nnyo, temujjanga okwo. Tusiima nnyo era tusiimira ddala. Gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba ng'oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu, amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna w'oli, wonna w'osinzidde. Tambula naffe tukomawo.